Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news wetwogerera nga si birungi ebya Anita Amongo newankubadde ng'era bulijjo tebibadde birungi kati buli olukya byongera okuba nga byonooneka ng'oggyeko ssente omutitimbe eziri mu buwumbi ezasangibwa mu makaage wenjogerera nga waliwo ebipya ebitandise okugenda maaso n'okuba nga bizuulibwa abasajja bano ebyokwerinda newankubadde nga mu butongole officially tebannavayo kubuulira ggwanga biki ddala ebyakazuulibwa mu maka aga Nnaalongo Anita Amongo agasangibwa e Nakasero eyo bagenda ne baazaayo tebannaba kwogera mu butongole biki bye basangayo okujjako ebyo byalinga birabwako omuli emmotoka n'ebyobugagga ebirala byonna nga bwetuze nga tubikugamba bwe baava e Nakasero ne bagenda mu makaage agasangibwa ekigo mu Wakiso district eno Makindye Ssaabagabo bwe baava ekigo eyo nno baatuuka n'okwewuunya baasanga ng'ennyumba y'ekigo teyitamu masasi n'endabirwamu teziyitamu masasi abasajja ne batya kyokka ng'eno gye yali yakweka emmotoka ye ekika kya Rolls Royce Cullinan eno gye yayingiza mu ggwanga lya Uganda ng'ekunukkiriza mu buwumbi obuna nga n'omusolo ogutaddeko baasangayo emmotoka endala emanyiddwa nga Range Rover kyokka nga si byokka ebyo bye twasobola okulabisaako amaaso nga bw'omanyi kamera zasobola kukwatako ebyo naye nga kigambibwa waliwo ebirala ebyazuulibwa byengenda okuba nga nkutegeeza naddala gwe abadde atambula naffe ku story ne ya Anita Amongo ogenda kutya kakati kigambibwa nti we baava mu maka g'ekigo era nga bwe bijjukira nga bwe twabikuwa baagenda mu ofiisi ye gye yali atuulamu nga kakkalabya emirimu nga sipiika wa Parliament era ofiisi eyo ngeri ku Parliament baakolayo survey oba baakolayo search ne babaako bye baazuula kakati bwe baava mu Parliament ne bagenda mu makaage agasangibwa e Bukedeya era nga mu maka g'e Bukedeya gano baagaaza ne baaza amaka g'e Bukedeya ne baaza aga maama we ne baaza n'aga muganda we ku kyalo ekyo kye kimu mu disitulikiti y'e Bukedeya wabula ebbanga lino lyonna ebibadde byazuulibwa bibadde tebyogerebwanga kati mu mawulire ge tuyinawo gano nno nga gaakagwawo breaking news kigambibwa nti mukwaza Anita Amongo reportedly baasanze ebyobuwangwa bwe ebyokoola mu maka ga Anita Amongo nga kirabika eno gyabadde nga ajja amaanyi oba nga gyabadde ajja amaanyi agamufuula arrogant okubeera nga bw'aba ayogera n'abantu abalala tayagala kumanya kintu kirala kyonna Anita Amongo kigambibwa nti it is allegedly linked to traditional spiritual practices were discovered during a search at the residence of former Speaker of Parliament Nnaalongo Anita Amongo mu maka ga Anita Amongo kigambibwa okuba nti baasanzeyo ebyokoola baasanzeyo ebitategeerekeka nga bino birabika bibadde biyina amaanyi ge bimuwa birabika bibadde bimuyamba nnyo naddala mu kusigala nga sipiika wabula ku mulundi guno birabika tebyakoze kakati njagala okutegeeza nti bino baabizuddeyo era bino bireetedde bannayuganda bangi okwebuuza nti ddala omukazi ono ebyokoola bino abadde abijjawa kigambibwa nti bwe baatuuka okugenda okwaza mu makaage ekigendererwa kyali kyakufuna ssente ezaali zimwogerwako n'ebimu ku bizibiti ebirala ebyali byogeddwako nti ono abadde yeejalabya ajjukira waliwo n'ekiteeteeyi kyeyagula obukadde bwa siringi za Uganda nga 32 n'abasajja abazungu bwe yagenda mu miitingi ezimu ne batuuka okwewuunya njagala okutegeeza nti kaakati bino bitandise okuba nga bibatiisa bagamba police state ya Ddogo naye wenjogerera mu maka ga Anita Amongo saawa zino abasajja baataddewo ddembeera tebakkiriza muntu yenna kubeera ng'ayingirawo mu bufunze balinga gwe batadde mu house arrest nga bagamba nti omukazi tuyinza okumuta bwe tumuta eddogo lino tetumanyi wa gye ligenda kututwala bino ebimu ku bijjiddwayo ebirala byalinga bibikkiddwa nga tosobola kubitegeera bino byatwalibwa ku kitongole kya kya Uganda Police ekigenda maaso n'okuba nga kinoonyereza bano ne bagenda maaso n'okuba nga bamanya biki ebizuuliddwa wabula tebannabitugamba mu butongole era n'ekitongole kya poliisi kyavuddeyo nti bannange waliwo ebintu bye tusanze mu maka ga Anita Amongo bye tutannaba kuba nga tubagamba naye nga tugenda bibagamba essaawa yonna wabula ekyamazima nga byewuunyisa byesittaza ate nga bitiisa kaakati ye Anita Amongo bigenda maaso n'okuba nga bimwonoonekera okumanya n'eddogo liyinza okuba nga terigenda kumukolera n'ebyokoola oba ebyo ebintu ebibadde bimuyambako witchcraft nabyo byennyini abasajja tebaabitidde baabitutte kakati onaawulira ffe abasinga obungi tubadde tusinga kulaba mmotoka nga ze zitwalibwa wabula nga ebimu bigambibwa okuba nti bibadde nga mu mmotoka ebirala bibadde bitwalibwa nga butwalibwa mu migugu emirala
Kati emmotoka ezo zaalinga zitwalibwa ezimu nga zijjirwa ndowooza abo baali bazijja mu maka ge ag'ennakasero kubanga ekikwekweto kyatandikira eyo nga tebannaba kubanga balumba amaka ag'ekigo n'okubaako bye baasangayo. Kakati poliisi yavuddeyo neetegeeza nti tennayagala kubaako byeyogera byetegeeza bannayuganda naddala ffe bannamawulire bagamba mbu ffe batutya, tebannayagala publicly kuvaayo bye bagenda mu maaso nakubanga kuvaayo kutegeeza bye bagenda mu maaso nakubanga bazuula mu maka ga Anita Among, wabula bagamba babirina era mu kadde akatuufu bagenda kuvaayo babere nga babinyonyera, wabula okusinziira ku nsonda ezeesigika ze tusobola okubeera nga tukwasaganya nazo ensonga tusobodde okuba nga tubbako ebimu ku ebyo ne tuba nga tusobodde okubeera nga ate tubitegeera. Waliwo ssente enkalu eziri mu buwumbi n'obuwumbi ezigambibwa okuba nti zaakazuulibwa, olowooza ani agenda ozitwala? Waliwo emmotoka ezo zo mubadde muzirabako era tubadde tuzikulaga. Waliwo kye bayita electronics, muno nga mulimu CCTV cameras, camera systems ne footage ebirala byonna byobadde tomanyi bigambibwa okuba nti bisangiddwayo. Waliwo documents omuli land titles, tolaba nti babadde baaza amaka ga Anita Among era nga balaga nti bamanyi buli gamu we gali. Kigambibwa okuba nti mu maka ga Anita Among basanzeeyo ebyapa by'amataka nga nabo bennyini beekangiddaawo nti bulijjo kino ekyapa kwegamba bulijjo Anita Among yalina ekyapa kya wano, bulijjo lino ettaka okutudde ekintu ABC bulijjo wa Anita Among, nga nabo bennyini babadde tebakimanyi nti omukazi yabasensera dda. Shrine artifacts, waliwo ebisangiddwayo, items ezisangiddwayo nga ziraga either nga witch doctor oba nga ba witch doctors be babimuwa. Ebyokoola oba ebyawongo bisangiddwayo, abakulu bagenze nabyo tebabitidde. Kati nno byonna ngenda kubeera nga mbikutuusako bere ng'obitegera bulungi nnyo gye biva ne gye bikoma. Anita Among byongedde okugenda maaso n'okuba nga bimwonoonekera, nga bulijjo tusookanga ne tujjawo akalango kano ne tusobola okuba nga tutolontoka, naye teweerabira. Anita Among gwe banoonyerezaako, abamu ku bayambi be oba n'abamu ku bantu be yakolako nabo, oba yaliko nabo mu ziddiiru oba baaliko abakozi be, nabo essaawa yonna kigambibwa okuba nti bagenda kunoonyerezebwako. Wabula waliwo ekisinga okulumya bannayuganda omutwe, ye Thomas Tayebwa nga tanoonyerezebwako, era ye ng'erinnya lye terijja mu mawulire ng'omu ku babadde balya n'okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo. Thomas Tayebwa bannayuganda beebuuza nti kati tugambe ye ali kiriini oba oli awo bali mu kwagala tutega katego kulaba nti beefuula abalwanyisa enguzi, naye nga just ensonga eri ku kubeera nti Anita Among alaze interest oba alaze amaanyi mangi nnyo n'agayinza okuvaako okutwala entebe ya mukama we, oba oli awo nga yemu ku nsonga lwaki Anita Among bamutadde ku ntandaalo eyo yonna, batuuse n'okumuzza mu Parliament nga ordinary member of Parliament. Ulirizaawo nnyo wano, Anita Among ebibye si birungi lwa nsonga atuuse okudda mu Parliament nga ordinary member of Parliament. Gye buvuddeko Anita Among abadde nga Speaker wa Parliament, yawa ebiragiro mu Parliament, era nga bonna abakozi ba Parliament abali mu lukunkumuli abali mu 1000 nga bonna bali wansi we. Kakati wenjogerera Anita Among bw'aba wakudda mu Parliament, bino byonna byolaba ebyokumukuuma, emmotoka ezibadde zimutambulirako n'embeera yonna mwabadde atambulira, tagenda kudda nabyo bw'anaaba ng'afunye omukisa ogukomawo mu Parliament, kubanga n'ekyo nakyo kiri awo, akyayinza n'obutagufuna okubeera ng'akomawo mu Parliament kubanga bakama be munnange kakati mukadde kano ali mu mikono gyabwe. Bino byonna amajolobero na biki byonna byabadde atambuliramu, yonna embeera ne arrogance gyabadde ayogeza biyinza okuba nga tebigenda kusigalawo, kubanga bw'aba wakudda mu Parliament agenda kudda nga ordinary member of Parliament, era talina yadde akakiiko kakulira, talina yadde ministry gyakulira oba gye bamutaddemu bamulesa abeera awo, era mu Parliament agenda kubeera yondooza nga bwe naagereza ku Honorable Maseruka alina akakiiko, bwe naagereza ku Nkerettanyi katugereze ku Honorable Nkerettanyi, agenda kujja mu Parliament nga talina njawulo na Honorable Nkerettanyi, era agenda kujja mu Parliament nga talina njawulo na babaka ba bulijjo abatalina bifo binene mu Parliament. Anita Among embeera gy'abaddemu yayongedde dda ogenda maaso n'okubanga bimutabukako. Kkiriza tujjewo akalango kano kaleme tusumbuwa nga bwe kabadde kakoze, then oluvannyuma nzije nkutemeretemere ebyawongo, ebyokoola, ebyobuwangwa ebisangiddwa mu maka ga Anita Among ebigambibwa okuba nti bitiisiza n'ababijjeeyo. Nsonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.
Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna eno story ya Anita Amongo bw'obanga obadde ogoberera era ng'otambula naffe twagitandika ffenna so twagala tugigguse ffenna tubeere nga tukutuusako buli kimu nga bwe kigenda maaso n'okuba nga kijja obuli bw'enguzi obwa arrogance n'ebigambo ebirala byonna nga bw'ozze ng'obiwulira byongedde okuzaalira Anita Amongo obuzibu byongedde okubanga bimuzaalira bimufuukira akabasa oluvannyuma lw'okuba nti abasajja kati tebakyamulabawo n'abamu kubagambibwa okuba nti gyali mikwano gye ebyama bituuka okuvaayo nga bandibanga baali bapimi era nga bandibanga baali mu kumupima ng'ekyamazima tebabangako mikwano gye kati we twogerera abamu ku bo kati bali mu bifo by'amaanyi abamu ku bo bagambibwa okuba nti kati n'abaminisita abatandaba kubanga bafuuka baminisita balina ebifo eby'amaanyi Anita Amongo agenda maaso n'okuba nga afeesinga akaseera akakazigizigi agenda maaso n'okuba nga anoonyerezebwako mu mbeera etali ya bulijjo era nga kigambibwa nti yandimaliriza ng'alina mabega wa mitayimbwa Anita Amongo eyajjanga ku palamenti ng'ababaka bavunnama buvunnami nga bw'oyinza okulaba ekifaananyi kino ababaka ba palamenti abo boolaba ababaka ba palamenti basajja b'amaanyi abamu bantu babitiibwa abamu ne bwe babaka ba palamenti bantu babitiibwa wabula bonna nga bavunnama buvunnami kakati we twogerera atuuse essaawa y'okudda ku palamenti ng'omuntu wa bulijjo bino nno ngenda sooka nkuzeeyo kemabega bino ebintu gye byatandikira Anita Amongo ekyasooka okuleeta obuzibu kwe kubeera nti abasajja oluvannyuma lw'abasajja bano okumuvaamu baasookera mu maka ge ag'e Nakasero era kigambibwa nti mu maka ge ekigendererwa ekyasooka kyali kyakubanga bakola search era bye baali basuubira okusangayo baali basuubira kubisanga mu maka g'e Nakasero bwe balaba nga mu bye basanze mu maka g'e Nakasero newankubadde nga byali byewuunyisa byabaleetera okwefumitiriza ne bamanya nti olaba mu maka g'e Nakasero tusanzeemu bino kiki ekinaabeera mu walala kubanga wano waasula ayinza obutakwekawo buli kimu olwo ne batandika okufeffetta ne bamanya nti alina n'amaka amalala agatali g'e Nakasero mu g'e Nakasero baasooka kuggyayo emmotoka zino eza bulijjo jjukira bino bigenda okujja nali naakamala okuwa amawulire nti Anita Amongo ayingizza emmotoka mu ggwanga erya Uganda eri mu buwumbi nga 4 ng'ate n'emabega myaka giri egiyise abadde ng'ayingiza emmotoka ez'ebbeeyi era ye mu bigambo bye yatuuka n'okutegeeza nti nze munnange ne bakama bange bakimanyi nina omukwano ogw'ekimmemmette ku Luxurious Cars oba emmotoka ez'ebbeeyi kakati nti ekyo tekisobola kuba nga kyewuunyisa omuntu yenna ezimu ku mmotoka ezo Luxurious Cars zezo ze twalaba era ze twakulagako ndowooza nkakuddiremu naano nkakulage ezaggyibwanga mu maka ge agasangibwa e Nakasero amaka ago yali yagazimba nga waggulu nga compound wansi nga basement nga gya parking emmotoka ezo kati oluvannyuma lwa moment eyo mu maka g'e Nakasero abasinga obungi temwasooka kumanya nti alina n'amaka ekigo era ng'amaka g'ekigo ago tubadde nga tugakulaga ennyumba y'ekigo yagiteekamu ssente ezaali teziteeberezeka na kuteeberezeka kigambibwa nti ennyumba yagulangule era ng'ennyumba eyo eyinza okuba yali tennaba kuggwa n'agimaliriza wabula n'agiteekamu ssente empya n'enkadde ezitali za bulijjo eziri mu buwumbi n'obuwumbi olw'ensonga baasanga endabirwamu glasses ziri bulletproof ekintu ekyewuunyisa abakulu ne bagamba nti gwe olina okugenda maaso n'okuba ng'onnyonnyola kakati kigambibwa nga sinaba kubanga nkutwala ewala wonna njagala okutegeeza nti wano mu kufeffetta baagenda era waliwo omukulu amanyiddwa nga Andrew Mwenda yawulirwako ng'alinga Andrew Mwenda ono ntategeerekeka ebiseera ebisinga awulirwa nga fena tukimanyi saidi kwagwa naye yawulirwako ng'alinga ayagala okuprotectinga Anita Amongo era n'atuuka okutegeeza nti bannange bano babalimba mu maka ga Anita Amongo mbu baasangayo emitwalo 4
eja siringi za Uganda nti bakogamba yalinga asiga ekifaananyi nti basangayo obusente butono naye nga ate tukimanyi bulungi nnyo nti size sente ezasangibwayo. Ebigambo bino byayogerwa Anita Amongo Andrew Mwenda n'atuuka okutegeeza nti bwe baatuuka mu maka ga Anita Amongo mbu baatuuka ekiseera ne baaza bwe baalabanga bye babadde basuubira bibabuze mu ne batuuka n'okugjayo tiles ne batandika okuzijjayo tiles mbu nga banoonya ssente era Andrew Mwenda ebigambo byayogera awulikikanga agezaako okuprotect kwegamba awulikikanga abuuzaabuuza nga talina sayidi gyagwa. Ebigambo bino yabyogera ne bituleetera okugenda mu maaso n'okwongera okufeffetta ensonga eno gye tuzuulidde nti n'ebyawongo oba ebyokoola oba ebyobuwangwa bigenda mu maaso n'okuba nga bizuulibwa bitya. Katusooke tuwulize ebigambo bya Andrew Mwenda ng'alinga agamba nti ssente zaali zibabuze naye ng'ebigambo bino sooka obiwulirize nzije. Now, it is on Sunday that they actually come now to search her house, to search for money and other hidden treasures. And it turns out they can't find the money, so they begin digging the tiles in her house, in her staircase. They think there is a vault under the staircase. Finally, they find only 402,000 shillings. Okay. Which was in a box in her son's bed. So in her son's bedroom. Even that part is true. That they only found 402,000, not the... Only? No. The other one was social media banter. It wasn't true. Okay. Okay. Now, of course, everyone who knows Anita Amongo knows Anita Amongo used to keep huge tons of cash in her house. Everybody who went there walked out with $50 million, or rather with 50 million shillings, or $30,000. She used to distribute a lot of cash. And the question, of course, for security is, where did this money go? Did she have such a highly sophisticated vault that she could have pressed the button and some place in the house opens? And because you come Sheng, if we search your house, maybe we may find $1 million. At least mine, you may find about 6. Maybe or you may find about 6 million. Bano balina ssente mbu bwe bagenda okusaakinga mu maka ga Anita Amongo mbu baatuuka ssente ne zibabula mbu ssente we zaababula ne beebuuza ssente zino zaali zirazeewa. Naye ate wanaawulirwako ng'agamba nti ne banaagenda okwaza mu maka ga Kabushenga ensi yonna ekimanya Anita Amongo abeera ne kaashi biki bulabula nti era ne bwe bandizze omukungu yenna kwegamba agezaako okulaga nti kiri nnomo nti era naye ne banaagenda mu kwaza amaka ga Bushenga bajja kusanga yenna n'agamba ne mugage tebasobola kulemererwa kusangayo ssente za kaashi. Naye wano oyinza obutategeera kiki yali ategeeza. Or something. I have to keep some cash at home in case anything happens. I can't go to the bank and I can't use mobile money. So I am inclined to believe that how could it be that they did not find a lot of money at Anita Amongo's house? That is what has defied my thinking. Andrew Mwenda agamba naye yennyini yeebuuza era alabanga ekitasoboka mbu mu maka ga Anita Amongo tebaasangayo ssente. Naye ate nga tulina wano information yetulaga nti baasanga ebisawo n'ebisawo bya ssente ebiri mu mitwa eby'etaano nga bisawo bya ssente era nga byasangibwa wa Anita Amongo. Kakati ate ono agamba nti n'abaali bagenze okunoonya abaatuuka okwebuuza naye ssente zaalazeewa. Wano we tugenda kyensonga lwaki twagenze maaso n'okwongera okufeffetta ntukizuula nti n'ebimu ku byokoola byasangiddwayo tebibanga bye byamira ssente. Wuliriza kano akatambi kaggweeyo then nzije nkwongereyo. So but what we see is that the primary driver of what we are seeing with Anita Amongo is an attempt by Museveni to neutralize not a rival, but a potential rival, because Museveni must anticipate threats and neutralize them before they materialize. Agamba bana abakulu ndozo owulira ebigambo bya Andrew Mwenda nti mu kufeffetta n'okulondoola n'okukuba search n'okuarrestinga n'okukola byonna bye bakoze Anita Amongo bali mu kubeera nga bakkakkanya threat kagambe nti threat oba rival. Anita Amongo wano nno bagenda mu maaso n'okutusiigira ekifaananyi singuzi yegenda mu maaso n'okubanga emukuba oba emuvunaanya. Newankubadde nga nze naawe tukimanyi bulungi nnyo nti Anita Amongo abadde yejjalabya muli wanguzi abuse of office na byonna ebimwogerwako bituufu naye ate si bye bali mu kumukubira. Andrew Mwenda alinga ayongera okukkaatiriza message eyo bannayuganda abasinga obungi gye babadde bavuga Anita Amongo ebyokoola ebisangiddwa mu makage y'ensonga lwaki nziza okukola vidiyo eno. Naye njagala ebigambo bino tubijjewo bisobole tutwala mpola paka ku point eri wetugenda okubanga tutuukira. Andrew Mwenda mu kamwake awulirwako nga akugamba nti Museveni ali mu kukuba oba ali mu kukkakkanya omuntu ayinza okubeera rival we
omuntu ayinza okuba ng'essaawa yonna yandiba nga badde ategeka oba ng'ateekateeka okugenda maaso n'okuba ng'amwesimbako, so si nsonga za nguzi nga bwe babadde batugamba. Bigambo bya Andrew Mwenda, njagala obiwulirize nga bwe tugenda maaso n'okuba nga tutambuza vidiyo eno. He cannot afford to have a contest with someone, because I was talking to someone, he said, but look, Anita Among has developed a lot of contact with the police. She's the one who chairs the appointments committee that approves the appointments. And who knows if she has not yet started making inroads with soldiers. You may find she has reached out to some commanders and she has compromised them and you not know. So if anything happened and Museveni was not there, people's loyalties may change. And in that context, you may find you don't even have commanders underneath you. So this is a potential beast that needs to be slain in time. Okategedde. A potential beast. Abadde ali supposed okubeera stopped in time. Nti abadde Anita Among abadde atuuse ekiseera ng'oba oli awo ayinza obbatolokako. Kwegamba bwe kiba nga abadde ayina ekibalo kye kibadde kiyinza okutuuka ne happeninga nga bano tebagenda maaso nakulaba. Era Andrew Mwenda alinga agezaako okutegeeza nti bano abasajja oba bano abakulu bali mu kukuba omuntu gwe badde basuubira nti essaawa yonna ayinza okutuuka n'abaako ekinene kyakola, ng'ekinene ekyo bannayuganda kye babadde badiscussingako lwaki basanze ebyokoola. Sooka omaleyo Andrew Mwenda. For her teeth are ripe enough to act. I think that is the fundamental of what has happened. So, Bob, I mean, I had read that stuff about the witchcraft and all that. I mean, I just someone told me and I didn't believe it. I was like, it can't be. Netflix. This is a Nigerian movie on a grand scale, basically. I mean, Nollywood couldn't have scripted this. I mean, I wish we had a Desua here. She would be dying. Charles, for me, it says two things, honestly. Andrew, I still Yes. don't believe you fully, but we'll let it pass. Charles, for me, this is then therefore what I see. If, let's say, I take Andrew's version of events. Bano video yaabwe mpanvu tujja gikomyawo naye nga bagezaako okusiiga ekifaananyi ku nsonga lwaki Anita Among agenda maaso n'okuba nga ateekebwa mu mbeera eyo. Kakati njagadde otegeere bulungi nnyo nti bino byonna ebigenda maaso eyinza okuba ebadde mbiranye wakati wa Anita Among ne bakama be. Seeyinza kubanga na bano bennyini bakikkaatirizza ebadde mbiranye. Abadde afunye amaanyi mangi. Parliament eringa amakaage, afunye connections nnyingi mu byokwerinda, wabula nga kigambibwa nti n'abamu ku babadde mikwano gye babadde bapimi era nga balabika babadde bamupima ebbanga lyonna nga yoba olyawo tagenda maaso na kubanga amanya. Wabula wenjagadde tujje weewali nti wadde bagezaako okusiiga ekifaananyi kino ate na waliwo ekifaananyi ekirala kye baleeta either nga bamanyi oba nga tebamanyi. Ssente ezigambibwa okuba nti ze zaasangiddwa mu maka ga Anita Among, ekyamazima kikakasicca kitekinnaba kubanga kifuuka official kuba police tennavaayo kutubuulira biki bizibiti bye yasanze wa Anita Among, naye nga bigambibwa okubeera nti bingi nnyo. Mu ebyo ebingi mulimu n'ebyawongo, mulimu n'ebyokoola. Oba ndowooza nsooke nkujjire mu kiwandiiko kino nga tetunnakuwa bino ebyokoola bino bigambibwa okuba nti byasangiddwa either mu maka g'e Nakasero, mu maka g'e Bukedeya, mu maka g'Ekigo. Sinakindi okubanga mu maka gonna byasangiddwayo nga kigambibwa nti ebyokoola bino byandiba nga bibadde byakumuwa amaanyi kugenda mu maaso na kubanga awamba obuyinza. Ensonga lwaki njagadde mbikuleetere. Ebintu bino byasangibwa mu maka ga Anita Among ag'enjawulo naye ng'okusinga mu maka ag'e Nakasero n'amaka ag'e Bukedeya. Y'ensonga lwaki bwe baava e Nakasero ne bagenda Ekigo baawunzika bagenze e Bukedeya. Kyokka ng'e Bukedeya tebaakomaawo. Mu maka ga Anita Among ag'e Bukedeya bwe baamala okugakuba search baagenda ne okuba search mu maka ga maama we oba ag'abazadde be ge yabazimbira. Ne batakomaawo ne bagenda maaso n'okukuba search mu maka ga muganda we, muganda wa Anita Among. Ng'okutya we kuli Anita Among ono abalaka ki? Olwalero bambeka ba poliisi abali kunoonyereza ku bigambibwa nti abadde speaker wa parliament Anita Among yeetaba mu buli bw'enguziiko n'okudiibudde ensimbi za gavumenti. Olunaku olwalero basibye mu maka ge e Bukedeya nga bafefetta bujulizi. Tukitegeddeko nti bano nga ojjeeko okunoonyereza mu maka ga Among ate batuuseeko ne mu maka ga nnyina
agali ku kyalo Apopong ko ne wa muganda we ku kyalo Obunyango. Bo abatuuze mu kitundu kino balaze obutali bumativu olw'engeri ensonga za muwala waabwe gye zikwatiddwamu. Okitegedde baayaza mu maka ge ag'Ebukedeya ne baaza mu maka g'abazadde be bwe batyo ne bagenda mu maka maka g'abazadde be, maka ga muganda we ne maka ge mwennyini. Kakati ebyo ne tuvaayo. Ebyokoola ebyasangiddwa byo amawulire agabitambulirako gagamba ki? Nakugambye ebintu bino birimu science mungi nnyo era abakulu bano bagambibwa okuba nti ekibakubya Anita Amongo tebanga n'ebyokoola byalina babadde babyagala. Wuliriza wano. Waliwo akiwandiika ekyafuluma gye buvuddeko nga kigamba nti witchcraft items allegedly recovered from former speaker Anita Amongo's home. Oba ndiyita eddogo. Ebyokoola biibyawo birina engeri gye bitunulamu. Simanyi nze bino mbitya. Kambijjewo nga bagamba the reports circulating online claim that items allegedly linked to traditional spiritual practices were discovered during a search at the residence of former Speaker of Parliament Nalongo Anita Amongo. Ebyokoola, ebyawongo, oba ebyekirogo. Ebigambibwa okuba nti birabika bikozesebwa mu ngeri ezimu eziri traditional oba traditional spiritual practices. Byasangibwa. Bigambibwa okuba nti byasangibwa mu maka g'omukyala Nalongo Anita Amongo mu ngeri etaategerekeka, mu ngeri eyali ey'entiisa, era nga kino kyatuuka okutiisa abakulu nga beebuuza ddala kiki ekigenda mu maaso. Ebyokoola biibyo. Biki ebyo? These claims have attracted significant public attention, although they have not been officially confirmed by security authorities. Nti newankubadde poliisi yo tennaba kuvaayo kukkaatiriza na kutubuulira na kutegeeza nsi nti ekyamazima bino tubisanzeeyo, kino ne kino bye tusanze mu maka ga Anita Amongo. Poliisi jjukira yavaayo n'etugamba nti byesanze mu maka ga Anita Amongo tebannabitugamba era oba olyawo tebannayagala kubitugamba. Kakati ffe newankubadde tebannabitugamba, ffe tusazeewo tugende maaso n'okuba nga tubinoonya tutegeere byo bye biki. Poliisi yavaayo ne statement era negenda maaso n'okuba nga ekkaatiriza n'okukakasa nti bye tusanze wa Anita Amongo tetunnayagala bibagamba okuggyako ebyo bye musobodde okulabako. Waliwo abuuziza ku bikwekweto ebyagenda mu maaso ku maka ga eyali Speaker wa Parliament ya Uganda. Ebikwekweto ebyo byagenda mu maaso mwali ba mukisa nga bannamawulire nti mwali ku mulirwano nga mulaba ekigenda mu maaso. So most of the information gye mwali mwetaaga nga bannamawulire mwagifuna. Waliwo abuuziza nti biki bye mwajjayo. Ebimu ku bye twajjayo mu maka ga former speaker twabijjayo mu lujjudde era mwabiraba. Yes, weewaawo wayinza okuba waliwo bye twajjayo bye tutaayanjula, naye ebimu tujja kubabuulira ebintu ebimu ku ebyo bwe biba nga kyetaagisizza oba nga obudde obutuufu butuuse. Naye nga of course bwe tugenda okwaza nga poliisi oba ebitongole bikuumaddembe, bwe tugenda okukola okwaza, bwe tusanga ekintu ekyetaagisa nga kirina engeri gye kituyamba mu kunoonyereza ekintu ekyo, usually tusobola either okukikuba ekifaananyi oba okukijjayo ne tugenda ne tukitereka ne tukyekizibitinga ne tukitereka mu mikono gyaffe nga poliisi. Era waliwo abuuziza nti lwaki wakyaliyo deployment. Of course leero siyiseeyo kulaba oba gyeri, naye bw'eba gyeri wabeerawo ensonga emu. Ekisooka former speaker wa Parliament ya Uganda atera okuweebwa obukuumi era bw'obusanga yeewuwe tekiba kyanjawulo. Naye ekyokubiri is also bwe buba nga obukuumi obuliyo bwa njawulo ate nga bwekuusa ku kunoonyereza era nakyo kiba tekimenya mateeka, so tewabaawo ene cause of alarm. Naye kyetwagala jasa okutegeeza abantu okunoonyereza ko kyakola ki kukyagenda mu maaso.
nga bakyagenda maaso n'okumunoonyerezaako nga n'ebibuuzo bingi bikyagenda maaso n'okwebuuzibwa. According to the circulating information, detectives carried out a coordinated search operation at her home as a part of an ongoing investigation involving multiple security agencies. The residence was reportedly placed under heavy security while officers conducted their work. Nga bagenda maaso n'okuzuula ebyokoola n'okubitya, abasajja bano either ebyokoola baabitidde oba nga baabitutte. Ku bibiri kuliko ekimu. Either nga baabitidde oba nga baabitutte, kubanga baganya okwogera ebyazuuliddwayo, kyokka ate reports zitulaga nti wandibanga waazuuliddwayo ebyokoola. Ebyokoola bino jjukira teweerabira, waliwo n'ababadde nga boogera nti obuyinza buno oba wakubutwala mubaamukko ebintu ebifaanana bwe bityo. Kati Anita Amongo waliwo envuuvumu ezibadde zibungeesebwa nti omukyalo n'abadde ayagala kutwala ntebe ya mukama we. The reports further allege that investigators recovered herbs and other materials said to be associated by some people with the traditional shrines. However, no official statement has verified these claims. Nti okusinziira ku reports tusobodde okubakako ze tubase nga ziraga nti waliyo ebyokoola oba ebintu ebyekuusa ebyefaananyiriza obusabosabo n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo byasangiddwa mu maka ga Anita Amongo newankubadde tebannavayo kubanga babikkaatiriza. Sources referenced in the claims suggest that the items included various substances that are sometimes interpreted in local context as being connected to traditional spiritual practices. These details remain unconfirmed and they should be treated as allegations. Bino byasangiddwa mu maka ga Anita Amongo naye mbu mulindeeko okubitwala nga facts oba mulindeeko okubitwala nga confirmed state oba confirmed items by the Uganda Police oba ebitongole byonna ebiri mu nsonga zino, wabula treat them as allegations. Bikyali byambu. The story has spread quickly where it has generated strong reactions ranging from shock to skepticism. Many users have questioned whether the claims are accurate or exaggerated. Kati abamu beebuuza oba bino biri mu kubanga waliwo ababiyinjiwaza, waliwo ababisajjula. Kati abakulu kye bakoze bagambye Anita Amongo leka bongere security ku makaage, kubanga tuyinza n'okukuuma omuntu ne tumuteeka mu house arrest olw'okuba ayina ebyokoola, tugenda okudda nga talinamu nga yadduseemu dda mu makaage kyokka nga gye tumukuumidde. No wonder omukazi ono abadde ayogeza arrogance. Bw'abeera mu parliament bangi bagamba nti oba oli awo amaanyi g'abadde ayogeza gabadde gasinziira ku bino. Honourable members, I don't need to ascertain. Even if you're 50, I am going to allow division. I am going to allow it. And then we see. Do what tactics of delay, we shall finish. Mu kuyisa ebbago erya protection of the sovereignty bill, Anita Amongo yayogeza arrogance esinga okubeera eya waggulu ennyo, era yalaga nti ye kino akikola olw'abakama be, teyafaayo kumanya ky'oba oli awo etteeka eryo lye bali mu kuyisa naye mu ngeri emu oba endala liyinza okuba nga liyina we ligenda okumulippira, liyinza okuba nga liyina we ligenda okumukwatira. Wetwogerera Anita Amongo kakati ali candidate owa okubeera kye bayita foreign agent. Kitegeeza emyaka 20 essaawa yonna Anita Amongo yandisibwa emyaka 20 singa. Jukira emmotoka eyaleetebwa eya Rolls Royce, Anita Amongo yagamba era yategeeza nti emmotoka eyo yamuweebwa buweebwa. N'oluvannyuma lw'okubeera nti emmotoka yamuweebwa buweebwa ng'era abaagimuwa mikwano gye si bannayuganda wabula b'ebweru. Emmotoka eri mu billions ezikunukkiriza ennya, kyokka nga mu tteeka lye yayisa gigamba nti omuntu anaafunanga ssente ezisukka mu bukadde 4 mu mwaka gumu ajja kubeera nga foreign agent, okujjako nga yeregistalinze era n'agenda n'annyonnyola ssente ezo zibadde zikola ki. Kati kigambibwa nti essaawa yonna Anita Amongo teweewuunya nnyo ng'etteeka lye yayisa either nga litandikidde ku ye, sinakindi etteeka lino bakama be bandibanga balireetera ye ate era ne bakozesa ye okuliyisa. Kano nno kawuliriza, waliwo possibility ey'okubeera nga bano baali bamaze okumutegeera n'okumugwamu
wabula nga mu ngeri y'okumukakkanya baayagala baleete etteeka nga lisobola okumukwata, wabula ate ekyewunyisa ng'etteeka eryo ate gwe balina okukozesa yennyini okuliyisa. Era mu kuyisa etteeka yali arrogant nnyo, yayogera ebigambo bingi nnyo, n'ayogeza amaanyi mangi nnyo, kumbe etteeka lyali mu kuyisa. Tuyinza okulaba nti baali baliyita Protection of the Sovereignty Bill, naye etteeka lyali Anita Among Bill. Wenjogerera lyandiba nga ligenda kuba nga litandikira ku ye yennyini eyagamba nti yeebaza ababaka okubeera ne numbers ezimala, era abasajja bano okumanya kye baliko kibadde nga serious. Anita Among wenjogerera kati bamutadde mu kyoyinza okuyita house arrest, takyakkirizibwa kutambula, kakati musibe. Era Anita Among ng'oggyeko ekyokuba nti musibe, teweewuunya nnyo nga bamusibye emyaka 20 ne bamusasuza n'obuwumbi obwa siringi za Uganda obubiri obwogerwako mu tteeka liri. Anita Among yandisibwa emyaka 2 n'asasula obuwumbi obubiri obwogerwako mu tteeka liri okusinziira ku tteeka nga bwe yaliisa. Kakati bano balabe okumanya Anita Among is the potential candidate to Luzira. Ng'oggyeko bino byonna ebyokola ebigambibwa okuba nti abasajja bandibanga baabitidde oba binamuyamba oba tebimuyambe. Wenjogerera amawulire gongedde ofuluma nga gakakasa nti kaakati bongedde ebyokwerinda okumpi n'amaka ge mu ngeri ez'enjawulo, era nga kigambibwa kano kaba kabonero akalaga yandibanga ateekeddwa mu house arrest. Newankubadde ng'olwedde abadde mu house arrest yandibanga eyongeddwamu amaanyi. Ekiwandiiko kifulumye olunaku olwali lunaku z'omwezi nga 2 kifulumidde ku mukutu gw'amalo gwa The Independent nga batugamba nti police mukadde katono nnyo akayise wenkoledde vidiyo eno. Police tight lipped on Anita Among's corrupt probe. Uliriza. The Uganda Police Force has declined to provide detailed updates on the ongoing high-profile investigations into alleged corruption involving several politicians, including former Speaker of Parliament Nalongo Anita Among. Rather, heavy security deployment is increasing on Anita Among's residence. Police eganya okunnyonnyola n'okuwaayo byonna okubitegeeza public biki bye baazuula ne bye baasanga mu maka aga Nalongo Anita Among. Wabula kiki kye bakoze? Bongedde ebyokwerinda mu maka g'omukyalo ono, era nga kigambibwa nti kaakati ne security ebaddewo etandise okuba nga eyongerwako. Olowooza kiki ekigenda okuba nga kiddirira? Sovereignty Bill yagenda maaso n'okuba nga yayita, omukulu yagisayininga, kati yafuuka Sovereignty Protection of the Sovereignty Act, kati tteeka. Era ng'eyaliisa yali Anita Among. Teweewuunya nnyo nga Anita Among yakwa okujjako ng'eddogo lye tukugambye ly'alina ebyokola n'ebyawo ng'ebyasangiddwa mu maka ge ng'oboolyawo bye bimutaasizza ne bimufuula empewo n'afuumuuka n'abaddukako onaawulira. The probe reportedly sanctioned by John Yoweri Kaguta Museveni began on May 16, 2026 with the detectives from the Criminal Investigations Directorate CID, Forensic Services and support from Defense Intelligence and Security DIS and the Special Forces Command SFC conducting coordinated searches at multiple properties linked to Anita Among in Nakasero, Chigo, Ntinda and Bukedeya. Amakage gonna n'ebyokwerinda nno bagenze mu maaso n'okubanga babinyweza ne Bukedeya ebyokwerinda ne biteekebwayo, tewabaawo omuntu yenna ayingira oboolyawo. Omuntu ayinza okuyingira n'agenda maaso n'okubanga abaako byakyusa. Kakati bano bagamba tetusobola kulekera bulekezaawo, tetusobola kumuleka bulesi. Ebyawongo bino bitiisizaamu era abantu beebuuza kiki ekigenda okuba nga kiddako. Anita Among teweewuunyanga musibe wa myaka 20 era ng'agenda kusasula obuwumbi 2 obwa siringi za Uganda, kubanga lino etteeka ye yaliisa, era mu kuliisa yalaga nti akola nnyo era bakama be bamusiime nnyo. Kakati bakama be bamusiima nnyo, wabula kigambibwa balabika mu kumusiima bagenda kumutwala mabega wa mitayimbwa. Genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ze tuba tukuleetedde, ate tugende maaso n'okubanga tutambula ffenna. Ate naba kubanga osubscribe nga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, okwate kaleka notification kakuyamba okubeera omu ku abasooka okumanya bwe tuba tutaddeyo ne tuba nga tweyongera okuba nga tutambula ffenna. Ate naba kubanga osharinga video eno gisharinge oba sekyo giwe ekigalo. Gyokoma ogirayikinga gyekoma ogenda maaso n'okubanga etambula. Neebaza abazze mu comment section ne muteekamu obubaka bwammwe. Mami wange Mama Kevin okuva Switzerland we bali kubaayo, ate we bali kubanga ogoberera n'ebikusumbuwa byonna tusaba bibeere nga bikkakkana. Mami wange owa Mama London, Mami Joy nkwagala nnyo bali kubanga gy'oli, message etuuka bulungi nnyo. Mama London we bali kubaayo ate n'okubeera ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kabale Peter we bali kubanga kuli obubaka bwatuuse. Mukulu wange Abudu okuva South Africa, tukyagenda maaso n'okukwasaganya message nagiwulidde
nkyalidde era ngenda maaso n'okubanga nkola ekisoboka okulaba nga tubeera ku page yemu. Mukadde wange David Mukasa okuva UK nkwagala nnyo, mami wange Irene okuva Spain nkwagala nnyo bali kubanga kwoli, ne baganda bange ne banyinaze mwenna abawangalira mu kyondo kya Buwalabu, Dubai, UAE, abawangalire Qatar, Saudi Arabia ne mawanga agali side awo, mwe bali kubanga mugoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Ruth Mwijuche we bali kubanga kwoli, message yatuse bulungi nnyo munange gwasinga okubanga ogoberera omukutu guno. Zakaria Saya we bali kubanga nawe ogoberera. Ahire Vincent we bali kubako. Kawoya Moses we bali kubanga ogoberera. Rachel Majerina ne bali kubako. Olwamise Kamande Mande nga bulijjo we bali kubanga ogoberera, oluddewo kubanga olabikako naye we bali kubaayo. Ono bamise Roni we bali kubanga kwoli, message etuuka bulungi nnyo. Juliet Christensen nga bulijjo we bali kubanga nawe ogoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV. Nsubuga Noeli nawe oli kubanga ogoberera omukutu guno, message etuuse. Anthony Nachseba nabali kubanga kwoli. Kiza Rena nabali kubanga ogoberera. Rwachitula Zone nabali kubanga kwoli. Olamise Charles Master Phenomenology nabali kubanga ogoberera. Carolina Prose nabali kubanga kwoli. Message etambula bulungi nnyo. Frank Birimuye nabali kugoberera omukutu ogwa Red Zone TV, ate n'okujja n'oteekangako obubaka bwo ku mukutu guno. Anthony Natesa Naseba we bali kubanga nawe kwoli. Aisha Fiona Mukama Jeremy Analuze Ahmed Kamuhangire Faustin Waston Saira Namwano Gertrude bali kubanga nawe kwoli. Muchunguzi Gilbert bali kubanga kwoli. Namu Lamia nawe bali kubanga kwoli, n'abalala mwenna abagoberera omukutu gwa Red Zone TV. Atukyagenda maaso n'okubanga ate tukufeffettera updates tubeere nga tuzikuletera. So bw'atanaba kubanga osubscribinga kikole, tubeere nga tutambulira ddala ffenna katuwuliziganye mu updates eziddako. Nsonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.